basuubiza okutta abaana bange. Ekyanneewunyisa nga babyogera ku press conference nga Kyagulanyi kwali, nze bw'oyogera nti ojja kutta abaana ba Kyagulanyi nga wendi vaawo wombi siddamu kutuula naawe. Ekyo kizibu nnyo okutegeera obutima bw'omukulembeze nga gwe Mpuuga ne bagamba bajja kutta mukyala wa Bedi Bwanika, ekisooka nvaawo ate ne mbeegaana. Abedi bwe bakunyezeza mukyala w'ottawaaji akoze ki? So ensi y'obujinga bwetu bwetambula. Kakati nze kisobola kudda wano nze nkyobole Muwanga Kivumbi ansinga obukulu naye nze namufuula okubeerawo neŋŋamba nti mwogereko embeera kisobola. Ekyokubiri, era obalaba bagala okulwana era gy'emyaka gino mujja kukola ensobi nnyingi. Ababawaabira mu Baganda babatuuze bababuulire ekituufu. Amaanyi gammwe mugakozesera obwongo bukyali buto mukuze okumanya kwammwe. Nze sobola kwogera ku muntu kwenkuze naye kwenkola naye ebyensonga bingi. Nze teramu alina amaanyi agalwana tube tulwanyise Museveni atuviire aveeko era okulwanira wano kumulu. Alina amaanyi agalwana atukulema mugera mugibuwe tugafiira. Nebamwogeeri agamba ga mmere ojja kukola kulwanyisa manywani muli mugongo omye. Ensonga za muganda waffe Kyagulanyi muto waffe yalina okulaga ensi nti agwanira akalulu kange. So si nze ndaga nti nina omwagalulu wankako. Okuwa akalulu kange olina okundaga nti okagwanidde. Akalulu akange sikaleeta buleeresi kabutiitiizi kaba kansonga mpaka olukansonga. N'olwekyo oba owuliranga oyakuwaliriza abantu muwa akalulu olina ekizibu ky'amaanyi gwe mulabe we. Bw'alowooza nija kufuma abantu bamuwa akalulu gwe mulabe we nnambeemu era akwekengere oba si kyo ng'oli mutume. Tiwali muntu ajja kweyoba akalulu lwakufuma badde. Bamwagala Museveni aveeko mangu mugende tere mumuwemule ajja kuvaako ku makya. Mwate musobola kukola ekyo mwe balabe b'enkyukakyuka. Omuntu agala enkyukakyuka nga wa mazima yeetuwaze akakkane awulirize banne. Mwe mumanyi risiki Dr. Besigye yakola ng'agamba Dr. Besigye nti kakanaleka omwana akole ki agende. Beedi yavumibwa n'abagamba nti Dr. tukuwadde omukisa emirundi ena leka omwana otumuwa ekyasi naye akole ki agende. Sirowooza nti osobola mu batiitiizi. Eyo ensonga twagisalawo. Nze ndi mukulembeze wa kibiina. Obuze omukulembeze w'ekibiina nti yogera gwowagira nkikulemberanga NRM oba NUP gye bawegeragiro. Okusalawo okwaffe kuba kwa kibiina nga kitudde ekigamba nti ekibiina olukiiko olw'omuntiko lusaze lugenda kuwagira ono. Tusobola kubuuza pulezidenti wa kibiina ojja nga tomanyi byansonga tuwagira ani. Bw'oba oyita abasiru n'amwapa kaadi. N'olwekyo nasaba mukakkane tutambule nagalo mazima mugenda kusanga bingi ebibakaayanya. Bamwagala enkyukakyuka mukume obukakkamu. Bamwagala enkyukakyuka temutiisatiisa mutakkaanya nabo. Bw'otisatiisa okuta kifunfugu otiisa akutte mmuntu. Mwagala enkyukakyuka. Bangi abakutte
mundu bakanya naffe naye ekkuba ebawo eyogera nabo mulimanyi wamulooza bwebavumanga olwo bakwegattako manyi bulungi bamukwata mundu bannayuganda bwoyo abaagala uganda ekyuke ne tulina okutambulanga abantu abayivu abategeevu abeegendereza twogere nabo mu ngeri yetume tukajemejje nabo bagikkirize tobatiisatiisa ogambe tibajja kukuviira mu butta ekifunfugu oliko emmandu embi so mbasana mutambule nga muwuliziganya nga mwogerezeganya mukama ajja kubeera naffe uganda yaffe tujja kuba bawanguzi mukama abali maaso gaffe maaso mongi agundegunde